wali okolimidde ku musajja enkya n'eggulo n'abaaki okanyagamba akatuli kaazi batakyafuka emabegaawo nze samanya mbu gwe nakolimira like si mabega naye emyaka gigenzeekoko nze samanya mbu gwe nakolimira byakola ki byamukwata wakolima otya wakolima ki te kale mbwagwe oli kiraba mbwagwe n'obimugamba nina okubimugamba kiki ekyaleetawo embeera eyo buyaaye nga bwe nkugambye ajja nze njagala nnyo mwadetingira bbanga ki nina omukwano omutuufu ndowooza twaweza omwaka kugumu kitundu kati ne tutuuka okuba nga twemanyidde oba mwali mu relationship munnange nno kyali kikuneewolako kasente wawola omusajja sente mbawolanga bayaaye tebansasula namuwolanga namuwola gyali oba emitwalo sirina nnyo bizibu okugyako kale batabani ba Falaawo nti bo basumbuyi bazoganyi naye nga sirina bizibu sabula emboozi bakola batya abaana abo lwakuba teri kuva ku mukwano teri kuva ku laavu naye nga singa tekibadde ekyo nti twakola endagaano nze ne bakwano bange teri kuva ku mukwano teri kuva ku laavu teri kuva ku basajja naye nga nze omu wallahi naalibadde mwe n'abasajja muli muti nnyo mweyagala nnyo gwe n'abasajja kubanga Adija bwe nakuga nti saagala abasajja olwo kitegeeza mba nina emize eki weebale nnyo ate siri kati nze me with the men together ensonga lwaki batabani ba Falaawo bakozesa ya advantage ne banjoga bakujoze ngumiikiriza ntegeera like nze muntu gonnyonnyola sirinamu nenga ate obangambye talinamu kati netoba ye gwe mbantuga kumbe ffe abali very understanding munnaayo batulekaawo nobeeraawo kuworani n'alumba oli njagala ez'enjala ate nno n'azimuwa leero njagala kukola kino n'akiteekawo naye munaye ye necha yange ndi mugumiikiriza ndi mukwata mpola naye tokaddiira mu bugumiikiriza tokaddiira mu bugumiikiriza Mungu bw'anaaba bwasazeewo bannange Mukama ayamba yeeyamba mukyala totandika bya Mungu bw'anaaba yasazeewo Allah kuwa omuggyako ekikolimo wamuteekako ekikolimo anti nkugaye namukolimira sigaye muno nakolima kati weerabire birungi byonna omusajja bye yali akola essaawa eno olowooza yanyaga ajja bw'oŋŋamba nti mpa ebibiri bya Uganda obimanyi bw'obinsaba mbikuwa ne wallahi bw'oŋŋamba mbikuwola mbikubanja toba nti ziba nusu bibiri gwe kasita oyogera kigambo mpola mba nzaagala naye bw'oŋŋamba nkuwe oli yali bbaawo musajja yali akola bino tebyali birungi wasasula anti yaliŋambye ekyensasulira yali kino yaŋŋamba like ngolaba bwe twenyiigira nga bwe munyiiza nga bwe nnyiiga ajja nze bwe nnyiiga njogera ate sejjusa sisiba kintu ku mutima like nkugamba talalalalalalala gwe n'ogenda nakyo omukono gwange oyo yakiŋŋamba emirundi ng'esatu naŋŋamba wabula gwe nkubuulire gwe nze lekera nga okuŋŋamba agagambo gonze bweŋŋamba agagambo gonze embulu emirembe kintuukako ebyaddala kati ku lwaki obikola ng'ate naawe kimanyi bikosa nyiiga omuntu bwakunyiiza ate ogenda mumusiiga vasiri tosobola kukontrolinga busungu lwakuba ate buba bwa ddakiika bwe bugenda bukola impact nene yoyo nze tanti onyweyo giraasi nga bwenyiiga nsi ogikwata n'enjikubalula naye awo kiba kiwedde ng'ate munno omuleseeko enkobo kiggweeraawo mala n'enkugamba sori omusajja yagamba nti bwewali naye yali afuna ssente Assalamu
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abatulaba yenze Hadija Kigozi nabagamba abantu ba HK Media nti nzo mukisanguwa buli yenna ntuukirira. Nyine mwana w'obuwala Sophie oyinza okumulaba olw'omubiri n'olowooza nti mukyala mukulu naye twenkanira ddala emyaka. Mwebale kutula bannaye mwebale kusubscribing abo boli mpya nyigira kagamba ako ka subscribe okubeera nti otweyungako. Bwoba oli ku Facebook, Instagram, ku TikTok, ku Twitter beera nga otufollowingako bulambalamba. Kwe tuli nnyo ku mitimbagano egy'enjawulo bannange Abambiru Furniture Workshop effeka abalina furniture omulungi ow'omulembe jangu otuguleko. Oyagala ntebe, oyagala TV stand, oyagala sideboard, oyagala kukolera kiyungu, oyagala kukolera nnyumba yo, oyagala kufanishingira nnyumba, nkubira essimu ku nnamba eyo gye nkuwandiikiddeko obeere nga okolebwako bulambalamba. Tuyina entebe ez'enjawulo, tuyina engoye ez'enjawulo, ojja n'olonda ne bwogamba nti nze njagala order. Tukolako bulambalamba. Bannaye mwebale nnyo n'abatuwagidde omwaka guno oguwedde. Na guno tusaba mukolebwe mutyo mpola mpola. Sophie nsanyusa okulaba. Nze Hadija. Oli otya? Alhamdulillah Mungu akyakuuma. Amina. Koze gwe nnyabo. Ndi bulungi. Bw'abadde onkubira wagambye mbu bino by'abasereebo. Yes. Nze no programu eyange enkyaza buli omu. Ate emboozi zammwe nzaagalana nnyo. Mba njirina nzekka. Amina. Nako saagala nnyo okuba n'ekintu nga buli omu akirina. Ka uniqueness akwe nketeekako ku channel yange. Amina. Kati onoonya omuntu ng'olina kkubira nze. Hadija mpaka oyo omuntu nga ne w'omunoonya ku TikTok oyo yonna tolina ogenda mujja. Togenda mulaba kito. Exactly. Buza kuba tulaba. Abalabi ba like Hadija Kigozi. Abalabi ba Hadija Kigozi mwenna abasiraamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abenzikiriza endala nammwe mbalamusiza yenze Mwanja Sophia. Ntera nnyo okwagala akagambo ka Proud Musoga kuba oli Musoga? Yes, kuba yenze Musoga atejjusa kuba nti ndi Musoga. Lwaki ogamba nti atejjusa kuba nti oli Musoga? What is wrong with Basoga? Abantu bangi beekweka like beekweka. Otegeeza ki beekweka? Why? Nze mpulidde bangi ng'oli kati Hadija nze nsobola okuwulira bw'oba oyogera ng'ova waffe nsobola okuwulira kubanga oluganda lw'oluusi luba terutuuka n'oli bw'omubuuza ng'omuwulidde alina kyasudde n'omubuuza oli Musoga nga yeewakana so okweyita nti nze Musoga atejjusa. Why? What is so wrong about Basoga? Simanyi naye abantu oba tebaagala amawanga gaabwe leka ngambe ndowooza naye Sophia kibayi nti nno oyogera otunudde waggulu omutu tomutunula mu maaso ate tetunula na mu kamera. Nze okuva lwe nakusinkanye obadde oyogera naye ng'otunudde bw'oti. Ndi shy nina kaakantu ebyaddala. Tunulira abantu baabali bakulaba obanyumize totunula waggulu ffe tuba tukulaba ng'otunudde eri bw'oti mu bbanga oba ng'anoonya ebigambo mu ggulu. Tebinoonya naye nga bwe nkugambye ndi shy kati ndabanga n'abali mu kamera abali mukundaba lakini nga ali mulaba nti nno abantu bali eri bwe bati bali kumbona bali kukubona naawe obamanyi kati mpozi njagala okumbuulira telling me about being Proud Musoga and other people okutya okweyita Abasoga. Why would someone really deny their tribe? Wallahi eyo answer sijirina naye nga bwe nkugambye nti abantu beewakana okuba Abasoga. Like they are not proud to be Basoga. Chovola banze nkateekako Proud Musoga. Basoga are beautiful women. Ate Musoga atejjusa lwaki ndiki kati nze Hadija bw'ompita nti gwe Musoga gwe senyiga. Leave alone the propaganda. Ndowooza bwe batyo balabika ensonga lwaki bakola kibakigana. Naye nze singa nali Musoga singa munguddeko. Nange obusoga bwange mbukuba abantu buli wembeera buli wembeera obusoga bwange mbukuba abantu so bw'ompita bw'okozesa tooni eno nti Musoga gwe kozi bakwano bange bakimpita Musoga gwe tekinnuma naye bw'ojja n'okikozesa obulala There's one thing I hear about Basoga women. They look at engeri gye nkusinkanye ng'oli Musoga oli wa kutuula mu bigambo. Baatugamba mbu abawala Abasoga muli balogo. Mbu Omusoga bw'akwatira ku maka tosigalawo. Bituufu? Ekyobulogo sikimanyi sikirinaako idea. What's the chemistry? Muwooma nnyo. Mpulira mbu
kubanga nze siri abantu wabula ndeka tonsesa siri abantu twogera ku bintu bya kintu kikulu toletamu drama nkitegeera naye sikale leka nkugambe nze siri musajja sigenda kugamba no nali nganzizaako omukazi omusoga but nange mpulira bagamba basoga women no sugar added bwe batyo. They are born with sugar. Basoga women no sugar added. Twe malirira. Mbwa basoga temudiba. Mbwa batyo bwe batugamba mbwa basoga temudiba mutemsa kudiba. Nedda. Bitufu. Mudiba. Batabadi ba Farawo abe Uganda. Tebamanye ebyo. Tebamanye ebyo byasoga. Batabadi ba Farawo abe Uganda. Todduka linnya boda okwanguwa okuvaawo naga abalabe edduka ojjawawo okudduka naye linnya ki boda linnyawo boda okadda. Okay, insights okulaba bwe bali kunkubirako abakulaba omulundi ogusooka emboozi eri etya awo lwatuuka omuntu watuukira ovaayo mu mawulire ebiseera ebisinga oba ozitowereddwa ekimala biba bikususeeko oba olina kye wayitamu kyoyagala okusharingirako abantu abalala byali bitya? Nze okwawukanako n'abalala ene okusomozebwa kubeerawo nti tuli bantu we are human beings tekugaana naye ng'okusomoozebwa okwo sijja gamba mbu oba kwekunstitudde oba kwamaanyi nnyo naye onyumya ku bintu ebigenda maaso mu bulamu just naye nga sijaga nti bandoga nina gwe naloga nina eyanzi biki gundi oyo nkwekokola olifaddi no naye ng'osoba nga togenda kyogerako naye nga kyakutuukako ngoba baakuloga naawe n'ologa sirogangako era Mungu musaba buli lukya olema okuloga ajja ndi mukyala muisiraamu tetusobola kugatta ku Mungu nze ajja nebo mbeera n'abantu like ne munyumya ku kintu oba oli nakikunyumiza abasawo manyi gye bali abalogeddwa manyi gye bali nalindabyeko gwe baloze nange n'amaaso gange naye nsaba Mungu tantuusaawo awo olw'ensonga ndi munafu lwaki ngamba ndi munafu oba ndi mugayaavu kati nze Adija munange okuyimuka ogenda okuloga omulala ebiseera wallahi nebakamu otulo kyenyinza okugamba nkuba otulo twange simanyi sagala awayiriza simanyi oba bali bandozeeko simanyi sagala awayiriza kati musi gy'otuleetedde olunaku olwaleero manyi ffe twagala nnyo ebyonoonese naddala nze atudde wano naawe njagala nnyo ebyonoonese tomanyi tebagambye just emboozi bulamu bwange nga nkula paka wano wendi just ebyo nti bino bye tuyiseemu biki nnyomeza Adija ensi nga bwe nkugambye nga tuli off camera buli omu obeera olina kyoyagala buli omu oba olina kyoyagala nze ajja nga tukula ewaffe ey'omukyalo nga bwe nkugambye ndi musoga nva kukala amatendo mu Uganda kali mwaka bakayita busembatya Tilinyi road olwo oluguudo olugenda Embaale kati ewaffe bayitawo mu muceere kubanga balima omuceere abantu bawo batunda nnyo omuceere kati ako ke kaloko k'amatendo mu Uganda kali aka busembatya nakuzibwa maama ne taata sagala nnyo kumuyita step dad naye ng'ate mu butuufu bwe kirina okola ki okuba naye oh yes and I came to know it through ate bantu balala nga bw'omanyi yagamba nti ono taata gwe tuli naye nze nakula ye taata nga gw'omanyi nti yewuwo ye taata kati gwe wategeera otya nga bwe nkugambye through other people twalina nga omuntu ewaka yali atuyambako then ne mukakojja wange omu kati
Mami yali yagenze mu kyalo nga taliwo. Twali tubeera bwayisaawo edda nga nkula. Bayitayo mu St. Francis zone. Kati mami bwe yadda mu kyalo ne mpulira mu in absence nawulira bano ababiri omukyala yali atuyambako ne mukakojja nga bagamba maama wagenze mu kyalo. Bannange okimanyi kino wafaanana taatawo. Ne mbagamba nafaanana taatange. Taatawo bamuyita gundi erinnya lya taatange ne balikubawo. Yes, ne basirika. Mamange bwe yakomawo nga bw'omanyi abaana. Nafaanana taata wange banenze nfaanana taata wange. Nambuuza yegwe yeerogoza obadde ki? Nange erinnya ly'omutuuze ne nkola ki? Nambuuza obijeewa. Ne mugamba mukyala wakojja ne Antsara be bakoze eki? Be babiŋŋambye. N'asirika n'abalinda. N'abawa emmere yaabwe. Kati ne ku kyalo okwo era nga nkula bwe twaddangayo bwe twavange ne Kampala ogenda mu kyalo kuba twagendanga ndowooza mu Christmas. Kati lumu eriggwa linfumita. Omukyala ampita okulinzijamu. Omwana wa mwannyinaze naye nga omukazi simumanyi simulabangako. Ono mwana wa mwannyinaze still ne boogera ku liri erinnya bali lye baakola ki? Kati bwe mbeerawo ne mbeera mu kyalo era olulala nali ntambula n'ensanga omwami naye naŋŋamba gwe jangu ombuuze nze taatawo. Ti bwe naddanga ewaka nga mami nkola ki? Mbimunyumiza. Nsanze abantu bwe bati naye nga ye tanfaako. Time yatuuka ne tudda mu kyalo ng'embeera ndowooza yali egaanye ne tuddawa ebusembatya. Kati nakula ndi mbu nali kyana kirungi nga ndi kyana kinene nali hybrid nga nina eriiso eddene ndi muddugavu. Ebifaananyi gwe tewabiraba tebakuba bifaananyi? Gyebiri mukadde kale weekyali naye hybrid nga bino ebyana ebirina entumbwe ebbina eriiso nga ndi kiddugavu ddala nno. Nganze. Kati mama yantwalanga mu budongo abayimbi nga bazze ku kyalo era nakula nickname yange nga bampita mu kyakaze. Era kati ne mu no like simanyi naye ndowooza nagenda ekyo sikijjukira bulungi naye nga kyemmanyi nagendanga naye mukyakaze lyali erinnya lyange era kati bwe nsanga omuntu ampita mukyakaze manya gwe wandaba okuva nga ndi bebi era nyinza n'ofukamira wallahi ne nkubuuza kuba mmanyi okola ki? Omanyi nnyo. Kati naye bwe tukulira mukaalaako bwe nkulira mukaalaako obusembatya wali we nkugambidde mba ngenze okufuka bantutta okufuka tuva mu bidongo nga mu kuvaayo tusanga omwami ng'ayimiridde ng'agamba gwe nali naye kwata omwana nga omugulire soda nga ye mwami era gwe nali nkoze eki ndabye kagamba ye taata wange. Ne bangulira soda leeta namala nenkitegera mamange yamala n'akimbuulira nansitula bukolokolo nantwala ew'omwami oyo nga ye taata wange nensooka nenkaaba nga bw'omanyi bakujje ku muntu gwadde omanyi nti ye taata nenkaaba nekimpisawi naye nemala nenkola ki? Nenkigumira. Kati okulira awo ebusembatya n'oyo gwe nga ntisaagala yita step dad wange naye ng'ate munaye ekituufu bwe kyakola ki? Bwe kyali twakula nga tuli bantu ba wansi awo ebusembatya. Nga muli bantu ba wansi kyentegeeza oba be bayita oba middle class oba bwe batyo bwe bakiyita ndowooza bwe kiri. Nga tetulina sente. Thank you. Tetulina sente okusoma nga bw'okumanyi kuba ndi product ya UPE. It's fine. And nkyagala nnyo you even speak better English than some of abantu bwe baŋŋamba
bwe batyo kati nze muna ndi product yaki naye ebiseera ebyo mukyala mwe muwagira gundi government not really nze sina kyempagira kaina side no sijirina just ndi muna Uganda nga abalala era sagala nkulime muno n'okulonda okwawedde product ya UP kituufu ndi era sejjusa era sikiwaka na kubanga ye yaliwo ye yatuyamba. You have to appreciate government. Ajarachi oli mukunkaka. It's okay, I'm joking. Achi oli mukunkaka. So ne tukulawo ne mama nga tulima. Ali tulima no nzo ndaba. Na nkube nkumbi naye ngera ya kunkuba miggo. Obakuna. Tofana nango omuntu asobola emirimu. Njimanyi nnyo. Okola emirimu. Nnyo sina kyesisobola. Kati sobola kunyoma because I have seen so many girls like you nga ina wait naye nga ali very active. Ate no munaye besides my gabambala ne heels. Eyo njitya lwabuwanvu nti mbasagala kufuuka ng'ogwo omutimba era eri mbire. It's okay okuba mbire. Naye muntu aba akulengerera eri. Njitya n'ekirala ntya nnyo hates sisobola kwewanika. Lakini bwembeera ku kalina salingiza wansi nine phobia kati no akakondo bwe kati aka mukwana nze ndi muntu wa busiripa era baganda bange babuyita walula. It is also okay. Walula uya atuuse smart. Kati twalimanga dijaffe bolaba twalinanga ennimiro nga ziringa nnya naye oba nkugereze wano wetuli okuvanga wano wetuli paka ku paaka enkadde oba n'okuyisaawo like twatambuliranga ddala naye buli lwe twabeeranga ku nnimiro abeebusembati abamanyiwo akatundu bakayita namiyumya twali tulimira ku kkubo naye buli lwe twabeeranga ku nnimiro Adija nga waliwo omukyala ye yannyukanga ng'atusooka omukyala oli ng'abeera yalinanga olubuto nga lukulu ng'abeera n'akaana ku mugongo ng'alina akalala katambula akutte bw'ati ataddeko lumonde enku n'enkumbi. Ajja buli lwe natunuuliranga omukyala oli nga ngamba maama wange nja kusoma. Nga kana akafaananyi kenzijukira edda ke twalabanga mwezi bakakubanga ku kitabo. Kati noono mu butuufu lwe nalabanga omukyala oli nga mbigamba maama nga mugamba mami ngenda kusoma saagala bbanga mukyalo oyo. Mami no nayongerezaako naga kati ate oyo omulaba atutte lumondo oyo taliiko nva agenda kutuuka ewakaawe alina otwala ente ku ttale alina okukima amazzi agenda kufumba oyo lumondi tekuli ki ebyo buli lwe nabirabanga nga ngamba maama ngenda kusoma era nayagala nnyo okusoma just lwakuba nti mamange ne tatangu tebaalina ssente kubanga bwe mbagambye ndi product ya UPE nensoma primary yange nenjumalira ku Busembati primary school ba obis ne ba ogizo bamnanda bakasomero kaffe vije esomero lyaffe baida isi kasomero kubanga nene vije nenvao nenzikirira oyingira ddi mu Kampala najja nkugambye muno twakulira bwayisaawo netuvao netugendako Makerere bwe byagana netudda ki kati Kampala nkomawo ndowooza kanjiyite party 2 najja for holiday nalinzize nga amaze okola P7 kojja wange muganda mamange yalina sente Adija empitirivu Mungu yalina anti yafade Mungu amsasire magombe gyakola ki gyali yalina sente empitirivu kati kojja yali azze kuziika nze nga namaze najja nempumula vaka ya P7 nemberawo ebibuzo ebyakomawo nenzirayo mu kyalo nengenda ku Busembati SS nenkuba ebitabo siniano yonna nenjikuba wali kati tuba twamaze ebibuuzo actually nali saabikoze kubanga mamira sente zaali zaagana sero bye batwawanga emitwalo 4 n'ekitundu naye gyagaana nalyo banakawaayo omutwalo ne banyima exams at the end of that term era saabikola nali waka nga bana bamutangako chibo bagenda okola ebibuuzo bwe yamuta Sofia nange bwe mbaddamu kati kojja ali azze kuziika mugamba kojja nsaba agenda kuwummula ngamba kale tewali buzibu weetegeke we nagenda mu kinabirolooza nanaaba omubiri bandeke kyali kigere chuchuchuchuchu ankubamu akateeteeyi kendowooza nti kaali kakabya ebiseera ebyo nanzija ewa kojja nali nzize for holiday
kojjolo okubanga nali muwala muwulize nnyo bayidayo paka kati nga ndi mukakamu ndi muwulize nnyo kojja wange ne boogera n'emukyala w'ensigale n'ensigala kati nva mu nnaku yaffe Busembatya nzija e Kampala Namasuba ku Ntebe Road awo fact off tetwali ku main ajja kojja nga alina sente nga buli kimwe nnaku ye Busembatya n'ensooka n'enjerabirako ko nga buli kimwe waka weekiri ng'obulamu buli wali olidde teweddeeko tebanoonyereza essomero sitandiso ssomero e Kampala kati oyo Kampala paka kati gwendi mugwe mpita paati ki paati Kampala kututta atya Kampala simwejjusa ki ekituufu ofuniddemu byonna byoyagala si byonna but at least sinatuuka wenneeyagala naye ate wennali wali awo e Busembatya si wendi kati kubanga kati ondaba nga bino ebyatatawo bibaddewo did you guys make up wamunyiigira tewamunyiigira no nali muto mwasigalawo nga mukyali bulungi nali muto nnyo nali oba mu pitupithirirwa kuba nina omutwe ogujjukira ennyo seerabira nali mu pitu kati bizibu ki byosinga mu Kampala ng'omwana w'obuwala ebizibu tirina nnyo bizibu okuggyako kale batabani ba Falaawo nti bo basumbuyi bazoganyi naye nga sirina bizibu sabula emboozi bakola batya abaana abo lwakuba teri kuva ku mukwano teri kuva ku laavu naye nga singa tekibadde ekyo nti twakola endagaano nze ne bakwano bange teri kuva ku mukwano teri kuva ku laavu teri kuva ku basajja naye nga nze omu wallahi naali badde mwe n'abasajja muli muti nnyo mweyagala nnyo gwe n'abasajja kubanga Adija bwe nakugaa nti saagala abasajja olwo kitegeeza mba nina emize eki weebale nnyo ate siri kati nze me with the men together teri atwawula kati buzibu ki ateekako empeta yagisaako ngalo zange eziizino era aseeyita mukyala wa muntu wabula nsobola obeera kyaliwo omuntu kubanga sirina mpeta tebantwalangako bya bwenzi mubiveeko kankubuulire ani kati ateekako empeta bw'aba abuze naye tosobola kubeererawo kati bw'omala ewiiki nga tolidde ku kyamuntamu kyekibeera ngimala eyo yo nsobola ogimala nembaka n'eyokubiri nno omwezi gukoona wallahi sikulimba musiramu munnange sikulimba nfe nnyo nno ne mubulamu bwange obwa bulijjo nnyo ndowooza y'ensonga lwaki batabani ba Falaawo bakozesa eyo advantage ne banjoga bakujoze ngumiikiriza ntegeera like nze muntu gwonnyonnyola sirinamu nenga ate oba ngambye talinamu kati netoba ye gwe mbantuga kumbe ffe abali very understanding munnaayo batulekaawo n'obeeraawo ku Worani n'alumba oli njagala ez'enjala ate nno n'azimuwa leero njagala kukola kino n'akiteekawo naye munaye ye necha yange ndi mugumiikiriza ndi mukwata mpola tokaddiira mu bugumiikiriza tokaddiira mu bugumiikiriza Mungu bw'anaaba bwasazeewo bannange ne Mukama ayamba yeeyamba mukyala totandika bya Mungu bw'anaaba yasazeewo Allah ansaasire mukyala anti kati ekiri kyenkugambye nti sigenda mutuga like osabye nokola nobivaako era kyekyo of course tosobera beerawo ng'otudde otuula singa siringa gundi singa sirabikanga buneeno obugege bwe batunda ku midaala gy'okukyalo era of course omuntu onoonya lwakubanga ffe gye tunoonyeza tukola za kulya tulisavinga nga tugenze mu Amerika oba oliawo Mungu bw'ali bakkiriza tulisavinga nga tugenze mu Amerika kati tukola za kolaki
Kulya. It's okay. Kulya. Every dog has its own day. Ate abantu abalala tebalina kuyinula kuba buli omu alina bw'ayitambulamu naye ebintu by'abawala abo abateekako enjala tojja kubisobola. Nze nkubuulira. Tojja kubisobola. Abawala abo abeeyambula. Ababeera ekiro mu bbaala ebintu bye bakola tojja bisobola. So beera kuwolana. Awoli we watuufu. Naye kati sooka ombuulire ku fasiti kati kulaavuwo nyumiza emboozi ya mutabani wa Falaawo yakuleetera okukyawa abantu. Fasiti kati omwana oyo yakozesa advantage nti nali muto nga bwe nkugambye Busemba tya katawuni kaffe katono eyo siraavu ya mukyalo. Iye anti eyo first kati eyo gye natandikira. Ebyo byenjagala okuwulira. Ebyononese bye birimu. Sooka oŋŋambe. Mya yakwata atya sikuzi. Kwena omukyalo w'amaanyi omwana oyo yali tatya. Munaye tebalina kye batya fudde bo bamalirivu. Emitima egyabwe girabika giri gyakaluba bajja babayi kye baagala. Akukoona oba ogweri gw'omanyi oba otomera ebyo bizibu by'otayagala mmanya akulinnya oba n'akubuuka n'abakaddako kati abo batabani ba Falaawo. Mubakolimire. Nze ebikolimo byange ajja bikwata. Nze byange bikwata be nali nkolimiddeko. Nasobola okukugamba. Banaye mubakolimira abaana. Nze ekyange ekikwata adija okubaggwako ebyajjulaire. Bwe nkukolimira. Wali okolimidde ku musajja? Enkya n'eggulo. N'abaaki? Okanyagamba. Akatuli kaazi batakyafuka. Emabegaawo nze samanya mbu gwe nakolimira like simabega naye emyaka gigenzeekoko. Nze samanya mbu gwe nakolimira byakola ki? Byamukwata. Wakolima otya? Wakolima ki? Kale mbwaggwe oli kiraba. Mbwaggwe? N'obimugamba nina okubimugamba? Kiki ekyaleetawo embeera eyo? Buyaaye nga bwe nkugambye ajja nze njagala nnyo. Mwadetingira bbanga ki? Nina omukwano omutuufu ndowooza twaweza omwaka kugumu kitundu. Kati ne tutuuka okuba nga twemanyidde. Oba mwali mu relationship. Munnange nno kyali kikuneewolako kasente. Wawola omusajja sente? Mbawolanga bayaaye tebansasula. Namuwola. Namuwola gyali oba emitwalo gyali nno si nnyingi bannange. Oyo omuwenzi omuleteremu omulala. Ogenda nakukyewuunya n'omunange. Tajja kunyiiga kasaye musajja. Ladies first. Abakazi tutekinga credit yonna mu nsi. Munange nga muwola akasente kange bwe nkamuwola nga akatwala ambanja akakuddiza. Wali omanyi owola bbaawo munno. Kisaga nga mbu bbaawo wange. Yali boyfriend wo watuukira era omuwa akasente ko wali omwezi. Ajja naye nsobola ozikuwola. Mukwano mpola. Tekiri anti kati lwakuba siina naye nga bwe mba nnina kasaazi. Gamba oli muwozi. Siri muwozi naye mmanyi okwetaaga kyekitegeeza. Nkimanyi nnyo. Ali mbwetaavu yamanyi kyekitegeeza okumuwa. Nti nze simanyi naye nze nkola kyange nga bwe nkugambye. Nti manyi omuntu ali mu bwetaavu nze manyi kyekyetaaga okwetaaga. Omwana w'obulenzi ng'okwata ssente. Ng'omuwa. Nga ngamba nja kuddiza. Nantandika ng'okuba okubanja ndi bize lindako nvuga nja kuwa biki enkyalulyo. Mwali temusula wammwe? No. Ogwo gwonna omwaka nga mweraba bwerabi muti? Kyenkugambye nti bali bajoga. Nze tosaaweza nange mwaka ng'osula eyo. Akajja katyo namukwata lwampaka. Nzija nennemera. Tonyoza nawe mandaazi. Namuwola akasente kange. Ng'agaana kanziriza. Nennemeramu nembeera omwo nga si nga mwesonyiwa. Nga mukubira essimu zange nga mugamba biti. Nga nkolima. Nga mugamba gwe olinoonya oli kiraba. Ndowooza ali amanyi kukola ki? Kusaaga.
kati wali mbulumi ebyaddala ebyo nebbanga wabeera naye teyakukitingako tewamukwatako n'abakazi tewali ajja nze muntu nga bwe ngaa nti ndi mukwata mpola mukwano ne bwe nkusanga ng'omwebaseeko naawe toli serious eyo teyali relationship yali situationship oba oli awo naye nze nzajja ne bwe nkusanga n'omuntu gwe njagala mbayitako ate n'essimu buuza oyo abadde ani mukwano toli muntu mulimu omusaayi gw'ekisolo mwe batali bantu ebyaddala adija nga bwe tutudde wano bwe biti nze ne nkusanga n'omuntu gwe njagala bwe mbayitako ate si kyogera obayitirako ki anti waliyo okuba kati nga waneno tuli mu public obakuba amayinja ekyo nekingattako ki nze saagala katemba obakuba amayinja obayitako ki na musajja ajja sikola nti oba osanyusa eki anti kibakyereza omusajja wo badde tomwagala omusajja gweyagala olwanako mungu bwate bwe si bwe batyo olwanako n'olaba era bwe mbayitako wano ne ŋŋenda gye mbadde ndaga oba bwe nkoma wano ne nzirayo gye nva ate sibuuza oyo abadde ani oba ogenda kati wobayitako n'akulaba n'atakomawo it is okay seeguya musajja omweguya abakazi beeguyiza mu nnyumba mu bantu tebeeguya eno mu bantu oba teweeguya naye eri ewaka oba oli awo oba weeguya wano ku simi oba weeguya naye wano eno mu bantu wano era abantu bagamba seeguya musajja nga teweeguya musajja otegeeza ki abasajja babbeeyi abasajja kintu kya bbeeyi kale ŋŋenda ne ntundamu akateeteeyi kange kati ngoleko omusajja ogwo obadde naye wati agenda atyo omusajja tebamutwala yeetwala olumu ayinza okubeera just yakozemu mistake olaba mistake weebeererawo teryalekawo gwoyagala olumu ayinza obba mistake ng'omusajja yakozemu ensobi teba nsobi ensobi z'abaana bato be bakola ensobi abasajja era balinga baana bato tokimanyi sengawo teyagamba balinga ki baana bato they are babies tekonze ng'omyaye muta naye simuwuliza tampuliza naye of recently munaye mukwano sente wamuwola mmeka si nyingi ddo bannaye nno zigenda kusesa naye zaali sente zange tezaali zize jali emitwalo gyange 11 ezo sente nyingi zisasula omwezi gw'ennyumba yali 11 nabubala cucucucucu demuteeka ku mobile money naye maama oyo yenna avuga ndi mu kuvuga nga tasaawa kuzza mitwalo 11 anti kyenkugambye kale si bayaaye babbi yazibba paka kati tazimpanga maama oyo wabbidde 11 mwezi enviiri abaana akuwa naye just kale lwakuba tetusiima but okusooka yali aprovidinga bambi balabye abakyala tetusiima ambulidde ekituufu naye bambi yali ampa ekyo ekituufu nga situsaaga nga ye muntu gwe wakubiranga akasimu nga lwawo nnyo ogamba nti sirina ng'era lwabagambye nti sirina mu butuufu omanya takola ki naye era ezange zaali zange yazeewola singa yazinsaba busabi mu bulungi kale naali muwaddeko 3 oba yali anoonya kibaawukanya yali anoonya olumba olubajja kirabika kituufu naye omwaka oguwedde ogwo omukwano gwe nga nkubira nga wabula nga mubuuza ate gwani tokyalina na namba ne mugamba mu butuufu ebbanga ki nangamba omusajja ali eno agamba kimu we nabeereranga ne Sofia nga emirimu gijja nga sente zijja namugaa kimugaye namukolimira mitoo gyange 11 wali mulimu abakazi mujjeko ekikolimo mulimu abakazi abalina riziki kati bwazikuwa omujjako ekikolimo wamuteekako ekikolimo anti nkugaye namukolimira sigaye muno nakolima kati weerabira ebirungi byonna omusajja bye yali akukolera essaawa eno olowooza yanyaga ajja bw'oŋŋamba nti mpa ebibiri bya Uganda obimanyi bw'obinsaba mbikuwa ne wallahi bw'oŋŋamba mbikuwola embikubanja toba nti ziba nusu 2 gwe kasita oyogera kigambo mpola mba nzaagala naye bw'oŋŋamba nkuwe
oli ali baawo sajja yali akola bino tebyali birungi wasasula anti yali ngambye kyensasulira yali kiŋŋambye alina ebirala bye yakola ebitali ekyo kyekyo mu butuufu emitwalo 11 toyinza kukolimira muntu nga wali oli bubi ebiseera ebyo naawe anti kyekyo osonda za mukakebe atooza nalina nnyo kati goloze gye emitwalo 11 mu kalino gyali gigenda nno nali ngenda nno nagiweereza nno maama wange nga mukazi wattu ayagala nno na capital namusuubiza nga yaŋŋamba emitwalo ago 2 naye mbumusondera sewo omukazi gw'ebiseera ebyo I'm so sorry kati muli eri okikiriza nti ekikolimo kyewakolima kyekyamukwata naye nga tuvudde mu byokusaaga nina mukwano gwange muwala yaŋŋamba like ng'olaba bwe twenyingira nga bwe munyiiza nga bwe nnyiiga ajja nze bwe nnyiiga njogera ate sejjusa sisiba kintu ku mutima like nkugamba gwe n'ogenda nakyo mukono gwange oyo yakiŋŋamba emirundi ng'esatu naŋŋamba wabula gwe nkubuulire gwe nze lekeranga okuŋŋamba agagambo gonze bweŋŋamba agagambo gonze embulu emirembe biki kintuukako ebyaddala kati ku lwaki obikola nga ate naawe kimanyi bikosa nyiiga omuntu bwakunyiiza ate ogenda mumusiiga vasirimu tosobola kukontrolinga busungu lwakuba ate buba bwa ddakiika bwe bugenda bukola impact nene yoyo nze tanti onyweyo giraasi nga bwe nyiiga nso ogikwata n'enjikubalula naye awo kiba kiwedde ng'ate munno omuleseeko enkovu kiggweeraawo mala n'enkugamba sori omusajja yagamba nti bwe wali naye yali afuna ssente abasajja balina eyo mentality simanya we nali egundi nali nkola sometimes it's just a mentality however nze kyemmanyi mu busiraamu mulimu abakyala abalina riziki nga omuwa obudde ofuna ssente nyumiza emboozi bwakyo ng'ayitaawo nembaga bwe muli mpa 10 gyange n'ogumu ate tegikyali n'11 gyakola amagoba bulinga bukadde 10 ate bannaaye bwe babumpa dakubeera tebasobola naye baali bumpadde mu butuufu okyabalinako obusungu nakita baidawe ng'ate okyakyogera okubanjako namuga ngenda mumubanja paka waalifa namugamba nti bw'olifa n'entegeera ndijja n'enziika era ndiyimirira oyo gayi wabula talina gundi ndiyimirira talina self respect emitwalo 11 ogiwa omukazi n'akita nendowooza oba olw'okuba nagimubanja lumu alabika kyava teyagimpa ndowooza mbalemerako naye kati gwanoonya omusajja abasajja banajja ng'onyiiganyiiga olwo ajja sinoonya wallaahi lwaki olina sinoonya tutulimba abawala mu kamera mubeera mulina naye neebweru sinoonya mubeera mu kunoonya bantu wallaahi nedda not me nedda waliwo abasajja Abamerika abali eyo mu Amerika babeereyo wallaahi sinoonya ebyaddala abalanzana ona serious note abanoonya abakyala sinoonya ng'omuzira gwabayitamu baagala kubeera n'abakyala nina gwendi naye gyali kati bannaye bwakuwulira ng'oyogera ebyo tatya mbuki mbonyiiganyiga bannaye n'omukazi anyiiga mbonyiiganyiga olanze abeera mukozi wa waka ne weenyizanyiza mba njagala kuzza mukyala nosenyiizanyiiza naye ngenda okunyiiga ng'ekinyiiziza kinene like kyekyo kinyizi ate nze bwe nnyiiga soogera asiyomba simanyi yomba nsobola oyomba olaba nga bw'okutta essimu eyo nyombera wano era oba obusungu obuwulira naye mbuno owulire eddoboozi lyange bino simaako mannyoko okwata kitaawo kwata nnyoko kali ejjajjaawo ewange tobiwulira naye bwe tudda wane nsobola naye okwasamiza akamwa
era teri agamba mbu yali ampuliddeko teri gwe nali njagadde kasa okuga nti nali mugambyeko nti oleega omutwe gukulinga kino oba kino kyekiva kyakulabwa ekiti siri muntu oyo at least oli omukyala w'ebisemba tya teyankuza bw'atyo kati apart from that guy ng'akutusiza kwekyo ekyobutakusasula ssente any other problem gyo encountinze n'abasajja kubanga ndaba obeeko okukola batabani bafalaawo bwongamba nti ekyo kyokka bakodo bannange oba tumanyi kwepakeji sajja nga bagaba ssente Kampala wano obanze ayagala abasajja bye baagala okufa obufi nga bagaba ssente obanze nayagala abaavu obanze ayagala abanaku kyeka mukama yankola bw'atyo oyo teyakuwa mitwalo 10 abange banaku kirabika bambi baba tebalina naye kati kulwaki tofuna abalinamu banaku mmwe bakoze banaye mbuulira ate abanaku baba tebalekerawo mubuliri soko ombulire ebyabanaku mibulira buwulizi no bituufu gwafunye ku banaku mukama katonda gwangambye Sophie gwafunye ku banaku baba batya mbumuki mbu bafunye omugongo tebamala abamuntu mbu baba tebalina kyakyakukola ekyo ekintu mbu muyinza osiba bulungi olunaku lulamba nga temulya temunywa temwebaka sikkiriziganya nakyo kiringa bano abagamba lwakuba saagala kwogera ku bintu by'abantu enekambire kiringa abantu abakisiba ku mawanga g'abantu mbwe ery'eggwanga gundi balina akasagazi bwe betya eggwanga gundi bategerera ku myaka 45 mukwano si bwebiri bakalu yogera buli ggwanga nze kye balyogerako yogera sibiikiriziganya nabo muwasonga bwe nkugambye ku lyaffe abaganda bakalu ngenda kukiza kukiri nti nga bwe siri musajja sina gwe nali negaseeko naye wabasoga mutegerera ku myaka 5 bw'abatoolo balina akasa kati ndowooza olaba ebyo byonna abo abawaayiriza abasoga tegerera kwana mwemeka 5 ekyabasoga ng'okiremide emposo oli ndi musoga tuli bagezi nno omukwano abasoga bagezi abasajja bamwe benzi obwenzi tekiri ku basoga kiri ku basajja ba Uganda bonna butereevu era ekyayogera mbu musoga bane lwendi kiwulira nga wendi akyogedde tuli abasoga n'ab'embaale wano mwagala zenguwulira bye boogera abantu kituufu nange mbiwulira naye aba muntu so temuyisa sagala tukisibe ku mawanga bannaye nga bawaayiriza abantu nawe gayina buli ggwanga n'ebizibu byalyo gambye abaganda andi olaba bwe bakyogera bwe batukanyiza okumenyera abagezi be tulina ebusoga kyebagamba muno smart tutegeera kiki ebyo bwe amutegeereyo just propaganda byonna byegambye it's propaganda kyekyo kyekiri kye tuli ku kyabanaku obuwala abaganda nga babateekateeka webale nnyo naye nga tekiriyo abasajja just ajja nze obuzibu bw'ensa naye ate si buzibu kati olaba abaami abo nze nina omukwano like manyi okwagala jja ne bobeera mukwano gwange just ebyabawala bino nze nina omukwano omutuufu nze sikompitinga na friend wange osobola okwambala eyo sharia nenjegomba nenga waguze ka sharia kalungi nesisa agenda ku dduuka nenoonya eyo yennyini la naye osofuna egifaanana anti tubeerawo anti eyo ebeera competition me I don't compete with my friends ateli era bw'oba olina mukwano gwo ng'akikola wallahi oyo osaana okugamba next time bw'oba ogenda gula tugende tugule ffenna bwe tugenda nina chali wange buli lwe tuba tugenda sharia tuzigula eva nga tugenda mu competition yembi eno ng'olabye munayina akantu n'okagula in secret n'oyagala omulage nti naawe okalina naye bw'aba chaliwo nga mukola evaawo nsobola okiraba n'enkyegomba naye wallahi sisobola kigula kati nga bwe nkugaye ndi wa mukwano omutuufu mmanyi okwagala
manyi kati waliwo ab'emikwano nga bw'ogula ekintu ekimu mu silver ng'onaakigula mu gold then balina ekizibu ate kyamaanyi mwaki ndowooza bo naye nze ndabanga gwe abale mu competinga ne mukwano gwo competition nga mugenze mwembi mwenna mulina ssente zammwe ate how are you competing nze tumi ne bakwano ogiraba engoye zitutuulako mu ngeri ya njawulo ne bw'osiba akakaaya nga munno bw'akasiba nga gwe tojja kunyuma omala budde nze ekyo sikikolangako kati nze nabwe nkugambye nti manyi okwagala ne bwoba mukwano gwange nina okwagala okutuufu naye wallahi sisaakuga nti nina omusajja gwe nali njagaddeko oba gwe njagadde anjagala ebyange byemwagala babeera bakwagala oba oli abeera akwagala naye nga oba nze ayagala okunjagala ennyo nakyo sikimanyi kubanga nze njagala nnyo. baba bakwagala batya? Nze ndaba kibulamu simanyi. Oyagala bakwagala batya? Nze Adija njagala. Oyagala bakwagala. To the extent nze muntu akeera ku machaka good morning. Akoyina okukasaawo ng'omukazi. Buli ate ye bwakampereza kati mbera bwetyo. Neno werezo omuntu message nezibeerako ennaku nnya. Mukwano yabatako. Ati kyekyo kye ndi mu kugamba. Kyekyo kye ndi mu kugamba. Kyekyo kye ndi mu kugamba. Abatakwagala nnaku nnya. Nze njagala Adija ne bw'oba gwe omuwala nga tuli bamukwano. Nkwagala n'okiwulira nti bambi mukwano gwange. Nze bakwano bange bonna bennina ndudde. Kati abo abakuyisa bwe batyo oba wabatemera? Mbuulira abaana abo bintu ebyo bye bakola bintu. Adja si bangi. Wallahi Adija. Si bangi. Kale abatono abo. Naye ndowooza baba mala ne bafuuka bize oba nze ayagala ate nze omuntu bwemba ne bafuuka bize. Nze omuntu bwemba. Omusajja bw'abakwanano ng'atandika okukwana ng'abatali bize. Weebale nnyo, weebale nnyo. Oba ni mu kugamba abantu abo beetaaga kuteeka ku bimotoka babatwale Kalamojja babasuula eyo. Gavumenti ereka eyo. Ebimotoka bikomewo nga bikalu. Bannaye babatwale Kalamojja. Muddungu ebyaddala. Naye gwe omanyi okwagala omuntu bino ebintu binyuma mwenna mweyagala like nga oba muli ku 3 mwenna nti tweyagalira pasenti eri 3. Naye kati gye ngenze enkula ebyo byonna tebikyandya ntunulako bitunule. Kati nina ebintu ate munayo omutima si mulungi kaluma. Nina ebintu ebirala byembeerako kati era ngamba kati obudde bwe naamalirako oyo kangende ku TikTok ndabe video z'abalala. Ngende ku Facebook kambeere ku Twitter yali X n'ebeerero. You dedicate your time to working hard. Lwakuba ebintu byenkola tukola Adija naye osobeerawo ng'olinda bakasitoma. Ku TikTok ng'oli ku live. Sulako ng'olaga ebintu by'abantu babigula. Live. Nazo kusesa 7 there's a lady I want to support erinnya lye ndyerabidde yabadde atunda bugatto. Omuwala oyo namusanze ku TikTok ng'azuukusa okusaala ng'atunda bugatto ng'abusaze from 50 to 35. Nayingiddeko mu live ye nangamba haya Hadija naye nagenza okuddamu oginoonya ate nga sibiraba. Olaba akaduuka I really want to support that girl. Akaduuka kaffe tukalimu bangi nze ndi kamera shy. Ate kati oli kamera shy okunoonya ssente kulimu ebyo. Nedda kyenkugamba nze sabeera olaba na wano. Kati ngozze wano. Oyiyewo kyokoze. Oyiyewo super glue. Listen. Going to them. Kino kyokoze. Kisi like kiri 1000 times. Oba kitya okusinga okubeera ku live ng'olanga business yo. Kozo ogenda kubeera ku live the whole day ng'olanga business ng'omenya ba clients. Banange betukola nabo. Sikuyitamu buyisi nga bw'olaba business z'abalala nga nawe business but you're not even advertising. Naye banange betukola nabo bw'oba abeera wali twagula ka ring light ku dduuka ateekako essimu. Ne bateekako live ne bakola nedda anti kati nga bwe nkugambye edduuka tulikolamu siriyomu tuli bangi buli omu olinako akantu ko. Olinako akantu ko. Buli omu olinako akaki kati abanyumiza osobola otegeera emyaka gye kati. Ebintu byanyumya bya myaka gy'omanyi omuntu bw'anyumya bw'atyo omutegeera noga
Nno omuwala alina emyaka bwegi. Abo ababiri tulinamu babiri be basinga okwagala okukola ki. Bo be bakikola kati ffe abalala. Tubeera awo tulinamu Sylvia ne Maria. Abo bo era betuweereza kati wali tuli family. Bwe tubeera family tulina byanjawulo abamu bifaanagana naye tuli family. The extent nti ne customer ne bw'oyingira tozamanya nti ono yatunda kino oli yatunda ki. Kiri olina okunoonya ssente ebya business ebirimu ebyombuto. Nedda kyentegeeza nti kano akakaaya okera ku makya n'oleeta ekintu oli n'omugamba waayi kankutegera essimu gwe kola ki n'okatimba naye nga si kake nga kange ne mukateekako place. Concentrate on your business, you as you vamu ebyo. Edduuka yes muli sharing, it's okay. Ate nadija okuŋŋamba mbuno mbu lwaki oli wano ajja nze nno bwe nkunyumiza ajja ati mukwano gwange olina okulaba Adija olina ogenda ewa Adija no respect nze mukwano gwange kuba mwagala nnyo njagala nnyo Hajati nnyo kubanga ebintu bye binyumira like Hajati omulaba si muntu mukulu ti mukazi mukulu naye Hajati yes Hajati kulu omulaba ate teyeeraga biki so ndi wano for her for my Hajati. What do you mean oli wano for your Hajati? Che kati Hajati onyumya mbozi. Nyumya mbozi zange naye Hajati tunyumya nnyo like tubeera ku WhatsApp okwo ne twenyumiza nontakirwe yangamba naye mwana gwenze embozi zo zinyumira nzaagala mbozi zo genda ozisharingeko ne Hadija gende wa Hadija bla 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 Hajati nze nyumya ne Hajati Hajati naseka n'omuwulira ddala nga seka mbu musanyusa mbu Have you met with her? Ne Hajati tosakikkiriza we've never. Really? We have never. When she forwarded your number badde mani mwameetinga dda Not tolaba we nakusoose mu bwangu ngamba kankole ku mukwano gwa Hajati tuli ba mukwano naye abateerabangako nange neewunya oba kyajja kitya bibaawo tamanyi okujjako bw'alaba friendship ndowooza era senga ndowooza tubadde mukazi na musajja twaligiyisa obalongo distance muli mu long distance friendship eyo obwetyo naye nga mumanyi ku TV ku TikTok bwe bityo kati ye ndowooza ebifaananyi byange alaba bya status na DP. She's not only beautiful nawe omutima mulungi nnyo nze nga bwe nkugambye nina mutabani wange ali kati yagenze mu senior 2 the only baby I have anva mu lubuto though ndi maama w'abantu abalala bangi wazaala mangu nina abaana bangi though sinze mama abwe ti baana bange biologically nayo omwana omu nina mutabani wange eyo story endala kakati Hajati munairatu omwana wange bwe yamala ebibuuzo mu butuufu nga nnoonya we namutwala okukola ki okusoma ye nga alina bw'ayagala naye omwana w'okubeera nga wadde olina omuwa transport wa buli lunaku though taata we bambi asapootinga nnyo kati nga nnoonya essomero then kazini wange n'aŋŋamba Hajati ku Ruthumu kati nofe anatusonyiwa naye tukyamuyita ku Ruthumu muzaata banange erinnya nze lyekutumi lyagaana okola ki okugendera nze lyemuyita n'aŋŋamba Hajati nampa enamba ya Hajati ne nkubira Hajati esimu namukubira nga tankwata namukubira olunaku lulamba nga tankwata naye bwe nagisaving enamba ne ŋŋamba kamuweereza eki WhatsApp ayinza okuba nga alibize era n'aŋŋamba biki wakubye nga nina classes Hajati nampa basale natuwa basale bambi tankooye kuba kati muli commendinga n'abantu abalala nabo ne bagendayo bambi n'abawa laba naye nabuli alina omwana ngo agenda mu secondary wala ino Hajati ku Ruthumu agenda kuyamba essomero lyeyatuwa si ddungi litukoze obulungi obutagambika era Hajati ndi mu kkubo nkima basale endala ez'abaana bange abalala so yoyo Hajati banaye
mukwano gwange mwagala ebyaddala nnyo. That's amazing. Bannange webale kujja kunkyalirako. Thank you for sharing your story. Kati ono baby omupya gw'olina baby boy yali atya? Baby si mupya. Bwogamba omusajja alina kuba mupya everyday. Bwaba si mupya otegeeza otya muludde? Mbadde manyi oli mukuŋŋamba wajjo waggulo wa mwaka guwedde no tuludde naye waali alhamdulillah. Challenges tezibulamu naye tuli bantu okireka. Ekyo ekiba kiganye okireka. Sigenda mukulimira kubanga nze nkubuulidde omusajja kati ono for life. Musibadde nneka banaye wallahi nyambako tugimu banje. Yani amannya? Tabweze. Yani tumubanje? Kibba basajja weekiri abaana bajja munoonya. Abakyala bajja munoonya. Sisakwogera linnya nukutayasa nneemu yeerike. Sibulina sibujja. Siwina lwakuba omuntu yenna yetaaga abeere n'ekikye. Ekibba basajja kyekiriyo. Abaana batwala abasajja. Bati omusajja bamutwala ayagala. Anti kyekyo kati bujjukira wagambye edda balinga baana kati. Ayinza okukolamu ku nsonga. Kati omwana bw'okola bw'otyo agoberera buki. Bugolezi kati olaba omusajja oyo bwe bagenda okola bwe bati. Naye nga sirina bujja. Sikiina. Ndabika mbulina naye kale nga bunnumira munda. Ajja bw'oba mujja wange sisobola kusooka kubuuza nga nakutegedde yegwe. Tola ntuli basiraamu. Ate nnyoko nate bw'ombuuza sister nga gwe mujjange nosooka okumbuuza nkuddamu. Tusaana okunyumya. Kati mba nkuddiramu ki? Ajja tuli basiraamu. Tonyumiza. Siraamu bwogera kiku ekyo. Tonyumya mandaazi. Kozi bw'ontolera salaamu ya busiraamu naye kati ombuuza. Ate nno nze olaba bw'oba gw'osoosa gitoola. Okay, honestly ombuuza ku ki? Tuli bantu. Mbuki. Era nze bakwano bange ne baganda bange babeera abantu nze bangi abambuuza abamidia abewaka kati mujja wange ombuuza. Nze baganda bange babeera banvuma gwe oli fala naye sibeera fala tuli bantu. Kati kankubulire ne mujja wakubuuza omwegenderezanga nnyo. Aufunda n'omujja watakubuuza. Nze nti munaye nina ekisambera manyimbu nonze abamanyi boundaries ze naye kati ono nze mbera manyimbu nonze bwempulira gy'oli olw'okubanga nze mbera mu bwongo bwange. Nze sikuyinaako obuzibu ng'ebyobusiraamu bwe bigamba naye saagala kumbuuza ombuuza ku ki? Tombuuza. Nze bw'oba nina abambuuza bangi saagala mujange kumbuuza biki? Bw'onsooka kya Mungu ate baafe waba yasuze nawo saagala nakumbuuza. Mbuuza ki? Omwami nga akutabula nnyo. Not me. Not me. Nakutabulira mukasirise buli mukazi omusajja amutabula. Sinze gwe nali ndeetinze kakimu. Gwe nali ndeetinze. Nze nno nsobola bakazi banno. Nange ate nze ndi musajja mwemaani oyagala neeyambule. Tumanye nedda ngambe ffe tumanye amazima. No naye nga nze ajja nze silimba abantu bonna benkolagana nabo bakimanyi. Kati mbona omujja okubuuza mbu kizita big deal? Nedda si big deal naye nkugambye nti kyekiri kye tubaddeko nti noba obujja biki ne nkugamba nze bwe nkusanga ng'oli mujja wange sisanze kusooka kunyega naye gwe bw'onsooka nange bwe nkusanga kuyitako naye ate bw'oŋŋamba Sophie gyebaleko bano mpa erinnya ly'omwana wange. Kati mba nkubuuliza ki? Nzikiriza tuli bantu. Bw'ombuuza nkuddamu bw'oba tombuuziza tusirika naye era bwe tunyumya bw'oleeta emboozi osuubira mujja wakubuuze nga gwe tosobola mubuuza. Banaye tubere real. Tubere real. Nze namuka pride nno. Kati olina ka pride toyagala kubuuza naye gwe osuubira mujja wakubuuza. Andi obusoga obundi wa. Kati olowooza talina pride. Andi obusoga obundi wa. Mayi busoga tebunzikiriza kusooka bujja mujja wange. Byabajja n'abajja bibeera bya kibuli. Okirayo ekibuli. Sikirina. Wallahi. Bibeera ya kibuli. Kyobola abasajja abalina abakazi abangi banyumirwa nnyo obulamu. Competition ebeeramu maka gaabwe. Ani asinga obuyonjo, ani asinga okuba sexy. Ekyo tukikolera, ekyo nsobola kikolera wange naye nanti buno nzola arandagana omuntu oba nange ne nkimanya nti oyo naye ne ngamba
yamanyi oli wamaanyi ge wa ssente ze bebamanyi nenkuyitako omanyi aiteri nange nteno nsanga wali okubanga akakubo katiri akakubo ki lwaki mpita mu kakubo akatini nga amakubo mangi mu tawuni mu tawuni olabwe mwesanga kankulage ngawa olabwe mwesanga zabajja tozinyumiriza I don't want to be like where I grew from, where my dad had so many wives. I don't want to be those wives. Nendoza nze kye kyangumya nti tata wange teyalina mami yeka lwakuba ate akanyumira mu maaso ga taata. Mami yali mukyala. Era oba mukyala naye era oba toyina kyakkola. Kyentegeeza like mubalala to the extent nga balala complaining no complaining nti yamukulembezanga nnyo yadde yalina ki mama yali muki mukazi we nnyo ndowooza nze nange kyekyangumya olw'ensonga nti nabeera nkuze ndaba abantu bange bonna bakojja bange bonna balina abakyala abalala kati nkuze nange ndowooza y'ensonga lwaki naguma omutima ndowooza maybe kyekyo so webale kumbuuzaako mbozi z'abakyala zikutabudde webale kumbuuzaako webale kujja Adija wafa mulamu bumpi to stress yourself era tebiteragaba second chance naye kati kankubulira ebigambo bino olaba gwe omuntu omulowoleza kirungi naye tomanyi kiri mu mutima gwe it is better to keep distance okitegeera from whoever ate omuntu yenna gwe mukyalinga naye wano sikunoonya sisakuno ekyo kituufu awo neweebuuza kiki akantu just kali straight bwebati nekatabula ensi sisa kwewambu notubeere bamukwano biki nga buga nti omuntu tomanyi kyakulowooza ekyo kyenkola naye nga webale kujja kati gwe omusajja wakukubako mujjawo osanyuka tekisanyusa naye mba sina kyakikolera anti oba tolina just kyakukola naye tekisanyusa oyogedde statement gye mbadde nsubira teri muntu agala gabana muntu we na muntu kubanga tosobola kiresistinga naye tewaba kyakukola teri muntu muwaso waliwo saawa ziri n'olowooza kyageza eri awaafunira owokubiri oba wamwejavaana dda nga mwawanika mwatuuka ku siiringi nembuuka emiti nembuuka ebyala tekijjaawo of course naye era kali wali webale kumbuuzaako kale hajja kyokka bambi ddala ebituufu ng'ovudde mu byamujja gwanziza mboozi yamujja nze bajja saagala gye tubadde tulaze eyo gwanziza mboozi zamujja naye nga ndi mukazi mulungi nnyo waggonjebwa ndowooza era ondaba n'okwogera tolinga nze ninga emberenge layira oli mberenge no like olaba waneno bwe tuli mu kwogera siri mberenge naye mme simanyi kwogera nga ndi nganze ndi humble you don't humble yourself sikimanyi era bw'olaba ndi humble mba ntidde wendi nga nfunye okutya naye bwe kutaba kutya toli humble siri sagala neewayiriza I'm not lwaki toli humble ensi yeetaaga abantu abali humble nange wandaba nekalakasiza mu kamera naye ndi humble ne wamujja wange ndi humble nange abalungi abatulaba tunyumizaamu olunaku olwaleero ne Sophie bino bya bintu byange njagala nnyo abaana abawala ne bakyaringako nange ki kye balowooza ku mukwano ki kye balowooza ku bulamu bwa bulijjo obulamu batambulidde butya social media ebayise etya bye bintu byange ate guno omwaka gwo tugenda kwongera obba emboozi nnyingi nnyo mwebale kusubscribinga mwebale nnyo okulaba emboozi zange bannaye muzirabe naye mukuba amasimu mujje mbakyaza abaana b'obuwala totya tolowooza mbu neno midia ekyaza baserebu bokka ba superstar nedda wano ye midia yokka ekyaza omuntu okuviira ddala omuntu wa wansi kyano yammwe eno kyano mwenna yammwe mujje ettaniye bannange
kati Sophie n'obusembayo tumira ku mwana ow'obulenzi bannange tuyinza kufaano nga tomutumiddeeko omwana oyo tata w'abaana bange okimanyi nkweyitira munnange wange kabiite wange nenkuyita kitiibwa kyamuwendo amannya mangi gonna agamanyi yayigalimu ayitalimu sweetheart kimala naye nga nze munnange wange azza omuzigo soke munnange wange tubanja ki bufumbo obutukuvu nze ne mukwano gwange nze noe Sophie tukubanja ojjo owasa omukyala omutwale mu kitiibwa banaye Sophie ngenda kusiibula thank you for coming to my show. I'm really grateful. Sindika n'abawala abalala bajje banyumize emboozi abo bonna ab'omudduuka bambuulire kye balowooza ku mukwano. Ebyomukwano mbyagala nnyo kasitola omuntu nga ayagala nnyo omukwano abeera so loving. Bannange munzikirize mbasibule olunaku olwaleero teweerabira kuyitako ku Mbulu Furniture. Yenze HK Media Hadija Kigozi. Assalamu alaikum.